ekintu ekiriwo essaawa zino ekiri ekyengeri. Ku ntandikwa y'omwezi oguwedde waliwo abantu ab'enjawulo abaawa obujulizi ku kutulugunyizibwa okubeera mu safe houses bwe bali balabiseeko mu kakiiko akalondoola eddembe ly'obuntu mu palamenti. Bano okusinga baalumiriza ebitongole ebikuuma ddembe okuli poliisi, ebitongole ebikesinga ISO, ekyamagye n'ebirala okubatulugunya. Mu mwezi gwe gumu ogwo, eggwanga lya Amerika lyassa envumbo kwe yali akulira poliisi Gen. Kale Kayihura ku nsonga z'okutyoboola eddembe ly'obuntu naddala okutulugunya bannansi. Olwaleero waliwo bannabyabufuzi n'abalwanyirizi b'eddembe ly'obuntu abatongoza ekitabo mwe bagenda okuwandiika amannya ga buli muntu azaatulugunyizibwa ab'ebyokwerinda. Okutulugunyizibwa tekitegeeza olina okubeera n'obuvune ku mubiri gwo ng'omuntu, nedda. Tugeze oyinza okubeera eyo ng'olina n'ettaka lyo balitwala. Ekigendererwa kwe kufuna abajulizi mu misango bano gye baagala okuggula ku b'ebyokwerinda. Kyaliyo abantu bangi nnyo mu bitongole ebikuuma ddembe abeeyagalira mu mbeera Kayihura gye yateekawo. N'olwekyo tusaba nabo balondoolwe era bakwatibwe. Mubaze leero mwe mubadde Idrisa Mutebi ng'alumiriza nti yatulugunyizibwa era nga we twogerera atambulira ku muggo. Ono tafunanga bwenkanya. Banange, obulumi bwendimu n'okutya kwendimu simanyi oba nfiitinga okubeera mu ggwanga lino. Era wano we basinzidde ne bategeeza nti amawanga gasuubira okuteeka ku bannayuganda envumbo yonna balowooze ne ku abo abakyakolera ebitongole ebikuuma ddembe abeefunyiridde okutulugunya abantu. Nga be basizaako essira be bakulu abaaduumira ebikwekweto by'e Kasese n'abaze nga basibira abantu mu zi safe house ez'enjawulo. Tetukoma Kayihura yekka, ebisenge binywere, Bigirimana ebisenge byanywedde, ebisenge binywere, Beerolo ebisenge binywere. Bano si baakussa mukono ku nsonga y'okukuuma eddembe ly'obuntu era nga bagenda kukozesa buli kkubo okulaba nga buli muntu eyatulugunyizibwa afuna obwenkanya. We believe we are going to achieve justice. It may take some time, but justice will surely be achieved. Bano balowooza nti okuteeka akazito ku bantu abatyobola eddembe ly'abantu kijja kuzuukusa abakuuma ddembe okweddako. Juma Kiriya, NTV Akawungeezi.